nga tugenzeko ku mwana muwala ono gwe bayita Grace Khan. Grace Khan ayina ekivulu bino byonna tubyogera naye nga Grace Khan ayina ekivulu nga 19 omwezi ogwokutaano climax awe makindye ekivulu mitwalo 2 ojja okuba ate nga omuwagira oyinza okuyita ku mitimbagano gye n'ogula tiketi era tiketi azitundira ddala. Kati nno tubadde wano nga waliwo akatambi ke tufuna nga kalaga nti Grace Khan ayagala kuddiŋŋana ne Giovanni Luzinda ne ŋŋamba Grace Khan era akomyewo ne tumusabira atereere embeera etereere kubanga nali mmanyi ebintu byatereera naye mu katambi ke tufunyeemu wano ne ŋŋamba ate nga n'ekivulu kiri mu maaso oba oli awo nga akyatambuza kivulu ekivulu ekinaatuukira nga n'emboozi eno abagiwa endowooza ez'enjawulo mugiwaddeko ne bitambula bwe bityo. Oba nsooke mbazzeeko emabega gwali mwaka ki? Grace Khan yatwala Giovanni Luzinda mbu yamukuba microphone. Sooka owulire ebigambo bino bitini. Grace Khan gigenda gitya? Bulungi tuzikwe. Kulikayo ku poliisi? Mbuddeyo. Sooka ombulire lutalo ki olwa poliisi ate ne ŋŋamba mwannyinaze tebamusiba nga ndi wano ate. Ondabyewa totudde naawe nno. Situdde nno sooka olumbuulire. Abaddewo omwana ayagala okwefuula ow'ettabbu ng'ayagala kukuba abantu abatte neŋŋamba waayi. Bamubonerezeemu naye maze nenzogera ne management yange netukkiriza naye kenyini nga yeekubye mu mukiika niwa ne tukimala. Okay. Ndowooza mubikkaanyiza muteredde? Tuteredde wakyali buzibu. Kyavudde ku ky'okulwana? Twali backstage n'atuuka natandika okwekyanga awo ojjukira ffe tubadde nga tetwogera sigamba mbadde twogera we broke up some time back. Natandika okwekyanga era biki natandika okutukako waya nakwata microphone nga ogimanyi cordless ng'eri very heavy nkuba omutone gwatika. Aya basi ebyo ebigambo biyiseeko emyaka Grace Khan ng'atutte Giovanni Luzinda ku poliisi yamukuba microphone yali ajja okubaakinga ng'amugamba lwaki oyimbira mu luyimba lwange ate kati akatambi kano kalaga nti Grace Khan ate ayagala kudda wa Giovanni Luzinda. Giovanni Luzinda ng'ayina ebizibu bye naye ennaku ezo abadde agamba nti okuva yakola hiiti amajiini gabadde gamutawaanya biki ne bannange ekirimba yimbi. Grace Khan wuuno muwulire. Giovanni was a superhero. Giovanni yali hero thing. He was nice. Era ne yengimu like oh my God, what can I even say, Rina? I don't know what to say. But I think it is high time I fight for my mind. Imagine status here right now. Nice Sifudeo. And you don't know when to say, I love my man. Jova was my partner in crime. Jova was everything to me. I mean, yali antogira. I think getting trains a caravan too. You know my story, right? Yeah. To actually, you're only two, but anyway, no one knows. Jova's man, you know, man. Jova's already been there for my daughter. When I'm with her, I'm in the over Kubana Ray, and I'm good. I have a dope romana. I remember next story. Grace Khan wuno akyattotola omukwano ogugwe ne Giovanni Luzinda abadde batabimanya agamba omwana oyo amwetaaga kubanga akadde kano ali single mother. We have an attachment me and Jova. And I pretend like my son and I've been pretending again a muscle which I'm chagana. And Jova Kumanyandala. Now we're not going to one way at one with a program and when I rehabilitation. When I work up Gama County. Yari rehabilitation and I Makadam or Segura, the Raman and the Ramanya Yoga, the Frag in America, and I made a Maka. So attachment in Amkuya. I'm don't mind me. Why I let you teasing? I know you're going about all we are. Nigerian and Africa Chava Gaska. Nandali Dua. Oh, yes, the number like. I think Africa Chava Gaska. Rama minute daddy. Banana in salary, whatever. Bakandivanga. Grace Khan bannange akyattotola omukwano ne Giovanni Luzinda agamba bino bya serious era abayizo muteeka mu ssaala
ayagala waatuukira ku lunaku lwa concert nga Jovan Luzinda akkiriza ebigambo bye bino. Abantu betwogera nabo ati batuyiwayo ate obuzibu binange obuzibu bwange siiga bannange ennenedde ku bantu siiga bantu binawalabye bye bakoze byonna neera nkyali kusimunangebira because naba ku bantu nembona kati olaba nogamba mbonyoba let me settle with this person by the way Daddy Pranay is a much into ayagala nnyo omwana we amwagala so much naye ukiina okusokodera basita omwana alyoka atambule kuba omwana erijjaye ali very fine owa mukadde si ekyo ali very fine tulwakuba tetuswamulabirira oba oli awo era tetusobola kanene nabulimba simu kuba nti financial ate nga newaba wa Daddy Prana bayi omwana asobola okubeerayo wabiki but sinanga omukazi oyo alina engeri gyampankalize nina engeri gyesaagala muli amulukwe nina engeri gyamwaga nange Grace Khan leero agiddemu kano tukagumire mpolampola kubanga agamba Jovan Luzinda talabanga ku musajja alina laavu nga ye. That time I've never forgotten Jovan. Nze batimpulira njagala kujja Jova wange era ne baganda bange olaba kabekinaako bekina namukasa kama makantagala ayiddamu ko ate ye partner in crime kamama Sasha Brighton otegeera nandibadde ng'amanti oba okuba mantya baagala bategere bunafu bwakenji ate njagala Jovan ebikia baagala kuswala Rina. What do you think? Nandibadde njogerako nabo olaba kiganye nebaba bakirota oba ani anyway no him mwandi I think you can do something newankubadde nti oba yayogedde tirinkwata kunzumanyi Rina nsonyi wate mbirayira onalabye nga bayinza bo okukiraba obulala nebagayigule ataddemu n'essaala yino kumenjovanjagala anengiolabye nga bali kulwanyisa musajja wakinaja n'abagamba bantu mwe babi nadde nonanenye ebyange nangakwe ono wabadde musobi webaki nenga tandabisiza. I don't regret meeting Jovan. I love Jovan and I want him back. Saka nakogera bingi kusimio Rina nsagala mu mitinga kubanga ndikuweereze gwogi mu playingire wogisigaza mu genda muweereza Ay